okusobola okuma omutindo ku faamu y'enkoko abalunzi abagundiivu baliko ebintu bibateeka mu nkola nga mu bino mwe muli okusunsulamu abantu abayingira ku faamu ssaako n'okuteekawo eddagala erinnyibwamu ko n'okufuuyira eddagala eri abo abayingira gye balundira enkoko. Enkola y'emu naffe mwe twayise bwe twakyaddeyo ku faamu y'omuvubuka Anthony Sserunjogi Magala ow'emyaka 29 omulunzi w'enkoko ez'amagi e Nansana mu Wakiso. Okwawukanako n'abalunzi b'enkoko ez'amagi aba bulijjo, Sserunjogi enkoko azirundira mu butimba enkola eyitibwa battery cage system mu luzungu. Ono alina enkoko 8 olw'ekirooto n'okwagala kwe yalina eri obulunzi. Omuvubuka ono yasuulawo omulimu gwe yalina ogwa banka bw'atyo n'ayambala ovulo ne gambuutu n'ayingira obulunzi. Nakolako mu banka okumala emyaka 3 gye nava ne resigninga ne neewummuza ku mirimu gya formal employment n'enkomawo ntandika okukola emirimu nga gino. Wabula abamu ku mikwano gye okusalawo kwe tebakusanyukira. Balowooza nkoze mistake okuvaayo nkoze ensobi. Wetwogerera Sserunjogi y'omu ku balunzi b'enkoko abeesimisa era nga n'abamu ku abo be yakolanga nabo mu banka bamutwala nga kyakulabirako. Engeri Sserunjogi gy'alundamu enkoko ze okwawukanako n'abalala gye tutunuulidde ku mulundi guno. Twamubuuzizza ebirungi by'alabye mu nkola eno oboolyawo ebitali mu nkola y'okulundira wansi mwe yasookera. Tulina abakozi abali full time 3 bakolawo full time, owookuna supervisor oba manager. Singa nali nkozesa system eya depleter nandibadde ku nkoko ze zimu nandibadde nnyina abakozi nga 10 oba 8. Ono agamba nti okulundira mu butimba era kikendeeza ne ku mmere enkoko gy'erya kyokka n'esigala ng'ekuwa amagi mu bungi. Kubanga mu depleter system gye twakozesanga twali tukozesa enkoko emu yalinga erya grams 125 okukkuta obulungi. Wano twesanga nti enkoko mu cage system erya grams 95 ku grams 10 nekkuta bulungi n'esigala ng'ebiika bulungi. Mu kulundira mu butimba Sserunjogi era agamba nti kiyamba n'okumanya amazzi amatuufu enkoko ge zinywa olw'ensonga nti tewali ttondo liyiika. Mu nkola ey'obutimba oba cage era kyangu okukuuma ennyumba y'enkoko nga nnyonjo buli kadde olw'ensonga nti kalimbo enkoko tezimumansamansa. Sserunjogi agamba nti mu nkola eno amagi galawo okwatika ate nga n'ekirala mu kifo ekitono nnyo osobola okulundiramu enkoko eziwera. System eno ekozesa space ntono nnyo n'ossaamu enkoko nnyingi nnyo. Kubanga mweno space omuli enkoko 8 currently nandibadde nteekawo enkoko 3,000 zokka. So kati already nyinawo enkoko endala 5,000 mu space y'emu. Sserunjogi era alina enjawulo ku mmere gy'awa enkoko ze ng'okwawukanako n'abalunzi abalala abatabula ebiriisa eby'enjawulo ko n'abamu abagula emmere entabule. Ono aliko ekirungo ekirimu ebiriisa byonna kyagula nga kino kyateeka mu maize brand olwo ne kisobozesa enkoko ze okufuna amagi agalimu enjuba ya kyenvu. Okulunda enkoko mu nkola eno kwetaagisa ennyumba okuzimbibwa mu ngeri ng'eyingiza empewo emala ng'ono aliko ne ffaani ze yateeka ku nnyumba y'enkoko ze okubanga zifulumya ebbugumu. Wabula mu kukozesa enkola eno namwe mulimu okusoomozebwa nga muno enkoko oba olina okuzisala emimwa okuzitangira okulya amagi. Okusoomozebwa okulala kwe kwakalimbwe nga Sserunjogi asanga obuzibu okumutereka mu kiseera abamugula bwe batagira mu budde kubanga kimwetaagisa okubanga amufulumya buli lunaku nga kino kiviirako abantu abaliranye effaamu ye okwemulugunya olw'akalimbo okubawunyirira. Kyokka ono agamba nti ali mu nteekateeka ya kusalira buzibu buno ddagala. Sserunjogi akuŋŋaanya ttule z'amagi 200 buli lunaku era nga kagerya amagi ge gye galina enjuba eya kyenvu ensimbi z'agatunda nnyingiko okusinga ku balunzi abalala nga ttula gitunda wakati wa 9 n'akenda 5. Abantu balowooza nti bwe tulunda enkoko ne neiba wange n'alunda enkoko n'oli n'alunda tuba tuli mu kukonta noba competition. Naye kino ekintu tekiri mu competition kubanga akatale kanene nnyo nnyo tetusobola kamalawo, teri fama asobola kamalawo. Cage zino oba obutimba buleetebwa abantu ab'enjawulo okuva mu mawanga nga China n'amalala era ng'ensimbi ze bugula zisinziira ku bungi bw'enkoko z'oyagala okubuteekamu nga Sserunjogi
agamba nti nalunda enkoko 10 zokka naye ayinza okufuna obutimba buno. Abalunzi b'enkoko mu Uganda bangi nnyo naddala enkoko ez'amagi naye abasinga bakyali ku nkola eno ey'okukozesa oba ey'okulundira wansi. Kakati Nansana gye tusanze omulunzi w'enkoko nga muvubuka Mbula Kalevu bamuyita Tony Magala. Awutegeezezza nti enkola eno ey'okozesa cages nayo nnungi ng'oba oli awo esinga okweri n'olwekyo singa bannayuganda banaagyettanira bajja kulaba ebirungi kamaala. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.